Abakakiiko k'ebyokulonda mu kibiina ki NUP abaabuziddwawo kuliko ssentebe waako Mmase wa Lukamba, Rovanzi Alex Lwanyaga, Rahuma Juma ne Edika Yabula. Kigambibwa nti bano baasaliddwako mu mmotoka gye baabaddemu mu kitundu ky'Erungala Mpigi mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero bwe baabadde bava okuziika mu bitundu by'e Rakai. Ssaabawandiisi w'ekibiina kino Lewis Lubongoya akakasizza okukwatibwa kwa bano n'ategeeza nti abaalabye nga bano bakwatibwa babategeezezza nga bwe baakubiddwa ebitagambika. Tunawo teri amanyi wawe bali newankubadde abantu batutegeezezza mumanyi nti mu bitongole bino byonna tubeeramu n'abantu abaagala ensi yaabwe. So batutegeezezza nti bano abantu ab'akakiiko in particular babalabye nga babakubaakuba nga babayingiza CMI embuya. Ono agamba abantu baabwe bwe baba balina emisango bayite mu mikono emituufu nga bakwatibwa. Tubanja abantu baffe naye kirala tugamba state mulekerawo okuwamba abantu baffe kubanga bwemba mwagala kukwata omuntu ng'akoze omusango gonna tusiba tubagamba muyitire mu mateeka mumukwate bulungi si kubateega ku makubo ne mubawamba ng'ababbi b'enkoko oba ki. Kino we kijjidde nga ne ssaabakunzi w'ekibiina kino Fred Nyanzi yakwatibwa ku balaza ya sabiiti eno nga ne gye buli kati tamanyikiddwako mayitire. Kino kiwalirizza ab'eŋŋandazo okusitukiramu banoonye wonna we basuubira okuba nti weewayinza okuba omuntu waabwe. Era bafunye amawulire nti omuntu waabwe ali ku poliisi y'e Wandegeya nga wano bazambalidde ku mugongo nga nswa. Nga bali ne bannamateeka baabwe balabiddwako nga beegeyamu n'abasirikale. Kyokka eno nayo tebalina kye bafunyeeyo. Jo twagenze mu bitongole eby'enjawulo ne tumanya okuva mu nsonga n'ekusifu nti ali mu bitongole bikuumaddembe nti era amagye ge gaamukwata kitwakitegeddeko jjo. N'olwekyo kati twagala kumanya wa waakuumibwa. Akulira ekibiina kino Robert Kyagulanyi abadde omunyiikaavu ategeezezza nga bw'ateereddwa ku ninga ab'oludda lwa Nyanzi wabula ng'ekyokubagamba naye takirina. Ate byongedde okunkalubiriza kubanga simanyi bwe ntunula mu maaso ga mukyala Nyanzi oba abaana be abali wano oba famire yaffe bakubira ne bagamba waaye muganda waffe aliwa kati ng'ogenda baddamu otya. Ono wabula abasabye okuba abavumu mu kiseera kino kye balimu kuba bangi y'embeera gye bayitamu. Ne baana bange ngera bwe mulaba bano abantu bonna nobody is safe, not even us. Naye nga tujja kuwangula lazima aga Katonda mugulu. Ye muwala wa Fred Nyanzi, Elizabeth Namagembe ne bannakibiina bavumiridde engeri bannaabwe gye bakwatibwamu nga baagala gavumenti eyimbule abantu baabwe kuba tebalina musango. Tugiragira okuta abantu baffe bonna be bakutte mu nsobi abo bonna political prisoners be batutte. Nze kennyini nze tata wange ya abductingibwa ku Monday. Njagala tatange mumulete kati we mwamujje. Kwata chairman Nyanzi engeri gye bamukuttemu ngivumirira ne bamusuula wansi ne bamukasuka wansi ne bamukuba nga atali na Uganda ate nga musajja mu Uganda ekyo kimenya amateeka. Abaali badde babeeramu akafansonyi oba empisa ne bagamba nti nno abantu babanjiza nnyo abantu abwe betwasiba betwabuzaawo nga tebalina musanga bali mu makomera ate bagaseeko bugasi kuwamba nga bonoogenda mu ddwaliro ng'ekikututte bakujjanja bulwadde bukulu aye ne bakuba empisa ekutta noga ate eddwaliro nalinoonyeemu ki tubanja be bawamba ate bongera kutwamba. Guno si gwe gusoose nga bannakibiina ki NUP bakwatibwa nga kuva mu mwaka gwa 2020 bangi bazze babuzibwawo kyokka abamu na buli kati tebamanyikiddwako mayitire. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Spark TV. Baabwe bamuwamba okuva mu Bende district.